ensonga yasookedde kuba we nalaba abaana be bali bakomentinga wansi nga bamutwalira ddala okuba omulalu kubanga ayogedde nti Katonda ayogera basinga beebuuzanga bingi awo ayogera atya ebiki byayogera mbu Katonda era ayogera babakanya kiri eri nti Katonda ayogera ng'ate ffe abategeddeko nti Katonda ayogera kale oba weetaaga amazima ago jjoga kati nti kituufu Katonda ayogera yayogera mu ndagaano enkadde ne mu ndagaano empya ayogera ekigambo kino ekyajjira nga bannabbi Yeremiya nabbi Yobu ekijjira nabbi Ezeekeri kyekigambo ekyayambala omubiri Yokaana Essulemu olunyolo 14 nti ekigambo ne kyambala omubiri ne kifuuko ne kyambala omubiri ne kijjako gye tuli kankusomera ekyawandiikibwa kimu ndowooza nsobola okutambulira awo okisanga mu Yobu Essula 33 olunyolo 14 nti kuba Katonda ayogera omulundi gumu weewaawo emirundi ebiri abantu ne bankubadde nga tebassaayo mwoyo mu kirooto mu kwolesebwa okw'omukiro otulo otungi bwe tukwata abantu nga babongota ku bitanda kati nga bwe ngambye nti olina essaawa 12 mu kibiri olina n'essaawa 12 mu nsi y'omwoyo nga weebase eyo Katonda muntu yenna ali ku level yo tugeze kankuwa ekyokulabirako kimu twalo level abasumba gye batuukako nga ye asobola okuwulira eddoboozi ng'ayimiridde kyemugamba abasumba balimba asobola okuwulira eddoboozi nga n'amugamba ekintu n'akiwulira kati gwa faba ababa bakalokoka kanetwayire kale mu ekyo ekiti nti ababa bakalokoka level gye basookerako okuwulira Katonda ya mu birooto kubanga engeri gy'otawuka nga oyinza obutategeera na ddoboozi lyagamba akugumiikiriza nga weebase naye ate naye era ayogerera mu ngero Katonda ayogerera atya Musumba nkulaza omuntu bw'atambula obulungi ne Katonda atandika okuwulira eddoboozi lya Katonda emizimu we giba gyogera Katonda yatula tasobola kubanga alina omumwa kitegeeza ayogera kati naggambye lwakuba nti mutuukirivu kitegeeza ayogera n'abatuukirivu ayogera abayogera n'abagezezzaako ayogera n'abo abalwana okumufaanana buli muntu Katonda amuwa message naye olaba nti oba tonnatuukirira mu mwoyo oyinza obutategeera message gyakugambye kati kyo atugamba tugezaako okutukula tugezaako okwetereza ne Katonda twongere okunywera mu ddoboozi lye n'okumuwulira kati abasumba abatambule ne Katonda bawulira eddoboozi lye era bategeera kyayogera Sitaani ayogera mu bintu bingi ne kaakano ssaawa zino kwisi tuyinza okutuula wano nze naawe n'obaako ekigambo kyonna kyonnyumiza tugeze kyobadde oyitamu nenkuwa amagezi nti omanyi omusajja oyo mulumba omukube Lucifer yaba ayogedde naye singa njogera naawe n'oŋŋamba sonyiwa Katonda aba ayogedde buli kirowoozo ekibi nti oba kya busungu oba kola kino ekitali mu kkubo ttuufu kulumya munno eryo ddoboozi lya Sitaani buli kirowoozo ky'owuli ekibi n'agamba oli sisonyiwa nyina obusungu obukaawo bwonna bwolaba ku nsi saa zino obuliwo mulabe Sitaani yaba abikola ne buli wowuli abakomyawo abantu eri Katonda tusonyiwe kyekyeta abantu okunoonya abasumba naye nga bewangaye nti bangi ate bagenze mu basumba ne bawabirayo tugeze ate ne basangayo ate Sitaani ng'omukyala yagambye nali mu ssabo kituufu waliyo abasumba Bayibuli eyogera ku bannabbi b'obulimba era batulimu ng'oli si muweereza wa Mukabula ng'aweereza mulabe era bawabizza abantu bangi okitegeera n'eggulu ligambye Katonda waffe ayogera era atuwabulira mu nsi y'omwoyo ayogera naffe mu birooto kye nakusobedde nti Katonda ayogera omulundi gumu wewaawo emirundi ebiri abantu newankubadde nga tebassaayo omwoyo kati nze ensi gye nali musajja mwenzi nnyo era nakola ebintu bingi mu bulamu bwange kubanga mu nzikiriza gye nali nayenderanga mu kyawandiikibwa nkirizibwa abana ate oba oyingira ejjana Allah ku 720 embeerera kugamba nga nyendera mu kyawandiikibwa naye nga simanyi nti ndi mulwadde so nayenda n'ebyawandiikibwa n'embisukkako era singa ndowooza ndina mulwadde oba nafadda ne Katonda yali yammanya ndowooza n'anteekako omukono gwe bebalenya bali mu Kurani bagamba bannanga olina obusobozi naye ate waliwo Surati Yunus mbadde saagala nnyo ogenda mu Kurani naye engeri gy'ombuuziza nja kuddamu ngeri gye nnyinayo ku knowledge Surati Yunus ayati ey'ekyenda Prophet Muhammad bamugamba abalimu okubuusabuusa abuuza abo abasoma ekitabo ekyakka olubereberye kitabo bayogera ku Tawuleti by'ebitabo bitaano ebisooka ebimuli mu Bayibuli era mwosanga amateeka gano genjogedde nga kitegeeza simanyi ye bwe yagasoma bwe yagavvuuna naye ye Mukama Katonda kitabo kye bamugamba agende asome yagamba omusajja omu n'omukazi omu awo wange wenyimya neŋŋamba osanga gano gemaza bwana naye bamugamba agende akisome yakisoma katusanga kye yajjayo yo osanga yinza ba yajja kivvuunula bulala naye ekituufu yagamba omusajja omu n'omukazi omu
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Nze Haji Kabogoza omusomi w'edduwa ntereza ensonga z'amaka ebyenfuna n'endwadde ezitategeerekeka. Haji Kabogoza omusomi w'edduwa nsiŋŋaanibwa ekitigoma ku lw'ejjinja. Bw'obanga otuuse ekitigoma mu ttawuni ku siteegi osobola okuba ku nnamba z'essimu ezo z'olaba zitambula. Gwe wenna ali ewala oyinza okuyita ku mukutu gwaffe ogwa WhatsApp ku layini eyo eya MTN obudde bwonna mbeerako. Atrabo mulungi tukwaniriza nnyo nate weebale kubanga otwegasseeko. Eno ye Yugi Updates. Onaku olwaleero nate ndi wa mukisa neegatiddwako Omusumba. Omusumba alina erinnya ery'ekisiraamu Asuman. Doza anatubuulira lwaki ate Omusiraamu muyita Omusumba naye nga ye Asuman Musisi. Omusumba Asuman Musisi eyalaba ekkubo. So gwe tuli naye gwe tugenda okubanga tuwayamu naye olunaku olwaleero ensonga emuleese waliwo naye ekyamusonsomodde n'agamba nti waliwo omukyala gwe nali naye wano n'agamba nti leero bye ŋŋenda okwogera bya mwoyo. Ne bwe yatuuka okwogera ng'agamba naloota ate yaloota ate ogenda kwogera bya mwoyo wayogera ne Mukama. So n'ayogera ebigambo bingi wano era abamu mwarespondinze nga mumuvuma. Abamu bamuvumye be bamuvumye, abamu bagamba oli mulalu, abamu bamuyise bye bamuyise okutwalisa awamu. Walemwa genda okole kino okusinziira ku byayogera. Naye Musumba yagambye nti okusinziira ku comments ezo ze nalabye abantu baffe balabika tebategeera bulungi mukyalo oyo. Era bw'oyogera omwoyo gwo bo be batugamba nti kwogera bya mwoyo abamu tetubitegeera. So ensonga lwaki ali wano leero nange kinkola bulungi Omusumba ng'oyo bw'abeera eyo n'atunuulira vidiyo eyo n'agyekenneenya n'alaba n'agamba nti bano bakyamu nabo abakola bwe bati. Nsanyusa okulaba Musumba. Mbulisa ku bannayuganda abo batulaba. Banne mbalamusaako mwenna abatulaba ku Yugi Updates. Weewaawo. Neebaza Katonda olw'omukisa guno gwampadde. Naawe okunzikiriza njogereko naawe. Weewaawo. Nkyebaliza Katonda ekyo. Ky'oliko oli mulabi wa Yugi Updates. Ntera okulaba buli w'ossaayo buli w'oleeta Omusumba. Ngeri gye ngobeera nange abasumba ate be batusumba. Oba buli lwe ndeeta omulokole. Buli w'oleeta omulokole. Era buli mulokole abamuweereza wa Mukama. Weewaawo. Amiina. Nkugoberera. Buli w'oleeta omulokole ntuulako n'endabira ddala kubanga baba ne message ey'omwoyo n'ogiwuliriza n'ojjamu ate ekikutwala mu maaso bw'otyo. Weewaawo. Kinkola bulungi nange nnyumirwa nnyo abalokole, nnyumirwa nnyo abasumba kuba nina ebibuuzo byange bingi. Buli lwe kituuka ku kigambo ayinza okuba mpita naye ndabika nja kuba endiga ebuuza kubanga endiga ezimu tezibuuza yo endiga emu egamba nti Musumba gye yayogedde kyekyo naye nze nyinza okuba endiga eno ega nti ne Musumba oyo kyayogera kituufu. Ate oba mutuufu nnyo wa Mukama waffe agamba mubakeme n'ebyawandiikibwa. Tosobola kugula kintu ky'otasiimye. Weewaawo. Kigeza tosobola kulokoka nga tewali abuulidde. Kituufu. Wabaawo abuulira oli wa ddembe okubuuza ekibuuzo n'omugamba naye kino kitegeeza kubanga onoonya kumanya. Weewaawo. Kyekyo kikulu kati ankwagadde nnyo ate gojja kuba ndiga nnoonya. Weewaawo nsanyusa okulaba. Amiina taata nange okusaba. Nkimanyi nti munnayuganda oyo atulaba yalisoose okwagala okusooka okumanya then tulyoke tugende mu maaso. Amiina. Musumba Asuman Musisi. Asuman Musisi yalaba ekkubo. Nze Asuman ge mannya gange. Mukama yampa ekisa ekirokoka nali musiraamu. Mukama nampita. Nenzi neŋŋondera eddoboozi lye n'endokoka. Myaka mitono nnyo naliko e Dubai nenvaayo nenkomawo. N'omuntu asobola okubuuza nsonga ki eyamujja mu busiraamu. Ekyo ekibuuzo kinene. Weebale nnyo. Kinene. Era Omusiraamu kati akulaba nga nti laba omusajja ono balina ebigambo byabwe bakozesa kati awo kati oyo mulutali kati kyayise ddala omukafiri ono kiki ekikukyusa n'ova gy'oli n'odda mu bulokole. Nebaza Katonda nti omanyi Katonda bw'ayita abantu si buli omuntu yawulira
naye waliwo ekyandikwa mu Bible Yesu yagambira nti omulwadde yatuukirira omusawo. Nali mulwadde naye nga simanyi nti ndi mulwadde. Manyi kyangu nnyo mukulu Kisubi okulowooza nti oli mulamu naye nga mu mwoyo oli mulwadde. Twogera nnyo ku mwoyo abaana ba Katonda kubanga tuzaalibwa buto mu mwoyo, mu mubiri oba wazaalibwa. Ono omusajja mu Bible omuyita Nikodemo yabuuza Yesu, omuntu ayinza atya okuzaalibwa omulundi ogwokubiri bw'obanga oli muntu mukulu already, ate ozaalibwa otya ogwokubiri? N'akimwe n'amugamba nedda, bw'otalizaalibwa mazzi na mwoyo toyinza kuyingira bwakabaka bwa Katonda. Kitegeeza Katonda azaala myoyo. Kino ekibiri yabumba kibumba era obuyinza n'abuwa Adamu, nanga kati gwene Eva mugende muzaale mwale, naye ye azaala myoyo. Kati mu mwoyo buli wokkiriza n'ogamba ndi mwonoonyi, buli wogamba kati nkyuka, Mukama mpa ekisa ekyonso, ozaaliddwa omulundi kubanga ota ekibi. Kati nze ensi gye nalimu nali musajja mwenzi nnyo nnyo, era nakola ebintu bingi mu bulamu bwange. Olusajja lulungi, ndi musajja oli tayinza gamba nti obwenzi tewabukola. Baate batugambe. Kati yali ndwadde nga simanyi nti kirwadde kubanga mu nzikiriza gye nali nayenderanga mu kyawandiikibwa nkirizibwa abana ate oba oyingira ejjana Allah ku 722 embeerera kugamba nga nyendera mu kyawandiikibwa naye nga simanyi nti ndi mulwadde. So nayenda n'ebyawandiikibwa n'ebisukkako era singa ndowooza ndina mulwadde oba nafadda, ne Katonda yali yammanya ndowooza n'anteekako omukono gwe. So nebaza Katonda aliwo musisita wange eyambuliranga enjiri yansanga eyo Dubai. Ebigambo ne binkwatako naye nali mu bwenzi obunyikivu ennyo nga nsobola n'okufa ndowooza kubanga ensi gye nalimu eyo Dubai si kuwanika bantu, naye engeri gye tuli abalokole ffe twakosa nnyo obujulizi bwaffe busobole okuyamba abantu nti abawala abajjayo abagendayo bangi okwetunda. Kali nali mu kyombo ng'ekyo kye ntambuliramu kya bwenzi obulamu bwange bwonna. Tewali sekadaama? Nali security guard nga nkuuma namalayo emyaka gyange 5. Kati obulamu bwange engeri gye nali mu bwa security nga tufunayo off ogenda okukulya ku bulamu lwofunyeyo ka off, nenzo obulamu bwange natambuliranga mu bwenzi ng'ensi yange ey'omwoyo nfuka njogere kubanga tujjukosa nnyo abalokole nga bamaama wabategeera ebale nnyo nga mbaagala nnyo naye nga simanyi nti bulwadde nazituuza kya butonde omusajja okukola ki. Ne bwe nasinkana Kristo n'andaga nti oli mulwadde weetaaga buyambi, n'atandika okunzijanjaba mpola mpola n'okutuusa kati nga bwe nga nti omulwadde yatuukirira omusawo, teriyo mulamu agamba nti anoonya omusawo. Nga bwe nnyinza okuga waliwo endwadde nga amalwaliro g'ensi tegasobola zijjanjaba. Nzikiriza mukulu Kisubi towulirangayo muntu agenze mu ddwaliro n'agamba muteekeko eccupa z'obwenzi oba bamuseeko eccupa z'obubbi, tekiriyo, bakusiba. Towulira nko omuntu gwe basibye emyaka 2 n'avaayo n'addamu n'atandikira bwe yakoma nabba. Kitegeeza endwadde emuluma terina ddagala mu nsi. Kati ffe twogera ku mwoyo, w'omwoyo yakwatako ebyo ebirwadde by'omwoyo. Kati nze nayenda nga mbeera nga nesigenda kuddayo kwenda. Wayitawo wiiki n'enzirayo mu kintu kyekimu. Osobola okuba n'omukazi naye nga tukyasobola kusevinga, guno omuzimu egukukwatako gwakubanga buli kimu ekyangu. Olabako omuntu ndowooza anywa omwenge obulamu ne bufiira ddala n'amaka n'agasuulawo. Kati omwenge mwoyo n'omunywa sigala gusobola omumalawo. Ejo gyonna gyonna myoyo gye twogerako. Kati n'obubbi busobola okukulemesa obulamu. Kati kyekiyinza endwadde eyange yali ya bwenzi. Naye ate obusiraamu si bwenzi kuba eri ddiini ate ne Quran bwete bweragira. Infact bangi abali eno tugamba singa banzaalira eri singa bakuzaalira eri weegombayo kubanga neefunira kubana beno gye tuli tumanyi okugamba omukazi omutamala. Kati awo tubeera tulwanagana Katonda mukulu Kisubi kubanga etudda mu byawandiikibwa mu Genesis. Katonda Mukama waffe Yesu Kristo ye yatandika obufumbo. Kiri mu Genesis essula 2 olunyiriro 18. Anyway ng'amaze okutonda Adamu ng'amaze omubumbira ekibiri kubanga yasooka kukola mwoyo. Nzikirizo ojja kunkwata mpola bajja bitegeera mpola naawe ojja bifuna kubanga njja bigezaako Mukama ajja kumpa ekisa gezeeko binnyonnyola mpola mpola. Tiyasooka bumba kibiri n'akiteekamu omwoyo guli gwe yatonda. Then nalaba nga Adamu ali omu mu lusuku n'agamba si kirungi, olunyiriro lw'engambye 18, si kirungi omuntu okubeera yekka. N'amukolera omubeezi amusaanira. Ekigambo kigamba mubeezi yakola ogwo. Then we yakka wansi mu Genesis essula 2 olunyiriro olw'okutandika ku lunyiriro 21 n'atwala Adamu mu tulo otungi n'amuggyamu eggumba eri. Tukkiriza mu byawandiikibwa kubanga ekigambo kye tusoma ye Mukama waffe, ekigambo kyennyini kye kyayambala omubiri Yesu Kristo era bwe bulamu. Ye kennyini yatandika obufumbo n'aggyamu olubirizi olwo lumu n'aluzimba okuba omukazi
n'amukwata n'amuwa omusajja yandigyemu embirizi 6 kituufu oba yandigyemu embirizi 5 oba 10 yamuwa olubirizi olwo yandigambye ensi engeri gyeri ennene musajja yandyetaaza abakazi bangi abaana bawere mangu naye yamuwa ogu kitegeeza gye buva ne gye bulaga mukulu Kisubi naawe olina olubirizi lwo era ensonga lwaki nange nkugamba nyinza okuba mbadde mwenzi nnyo nerabaayo omuntu omugogaana yono namutegeera kikulaga nti mu bonna oyenda naye era olina omuntu kikulaga nti oyina omutima ogu yandikwadde emitima 10 tosobola gugabanya mitima emirala kitegeeza oyina omutima gumu era osobola omu tuyinza okugamba naffe twagala nti nga bw'ogambye nti natwandyagadde tugendeko eri ewali abangi naye tomanyi bizibu bayitamu olaba obeera n'omu kubanga obufumbo sijjako esiginyinza obutagaziwa nnyo kugendayo naye kangambeko kirimu nti buli omu akkiriza obufumbo bulimu okusoomoozebwa kwamu olaba obeera n'omu nga mulimu okusoomoozebwa kati olwo abana ng'ate olina kubaagala kyenkani webale nnyo guno omutima nsinnamba ogujjuza Katonda yajjuza ekyo ekitundu ekisigalawo kati olaba omukyalo omu oyinza obutamuwa byonna mukazi wandigambye nti muwadde byonna kati olwo abaana n'oba mugagga nnyo obugagga si bwe bujjuza obukusa omuti mukazi oba si bwe bukusa omusajja wabula byakyabuziba nnyo ekimukusa kitegeeza Katonda yakola obufumbo kati gweogamba nti ntutte bana tosobola gwe kubakusanga bw'oyinza lowooza kati kyenkomyewo okugamba nti Katonda yakola obufumbo era yagamba omusajja omu n'omukazi omu ekyo kiri mu Bayibuli mu Qur'ani mulimu ki kubanga nze ebbanga lyonna ekyo kyoyogera mu Bayibuli kye boogera kituufu n'abali mu Qur'ani nabo balina kye boogera bo boogera ki bebalenya bali mu Qur'ani bagamba bananga olina obusobozi naye ate waliwo surati Yunus mbadde sagala nnyo ogenda mu Qur'ani naye engeri gy'ombuuziza nja kuddamu ngeri gye nnyinayo ku knowledge surati Yunus ayati ey'ekyenda-4 Prophet Muhammad bamugamba abalimu okubuusabuusa abuuza abo abasoma ekitabo ekyakka olubereberye kitabo bayogera ku Tawuleti by'ebitabo bitaano ebisooka ebimuli mu Bayibuli era mwosanga amateeka gano genjogedde nga kitegeeza simanyi ye bwe yagasoma bwe yagavvuuna naye ye Mukama Katonda kitabo kye bamugamba agende asome yagamba omusajja omu n'omukazi omu awo wange wenyimya ne ngamba osanga no gemaza bwana naye bamugamba agende akisome yakisoma katusanga kye yajjayo yo isanga yinza bayajja kivunula bulala naye ekituufu yagamba omusajja omu n'omukazi omu family gyovaamu siraamu nnyo taata ne mamba siraamu kitange omugenzi yali musiraamu nnyo yes ne mamange musiraamu bandi naye kati yalokoka ne mami yalokoka mama yalokoka awo tambulira watuufu wabadde ngenda kubuuza ekibuuzo ekiddako nti eka bakulaba batya ebibaawo ng'olokoka ebibuuzo bibeera bingi naye gwokkiriza ye mukulu gwokkiriza kyekikulu kubanga ngamba ekintu kimu Katonda bwe yagamba Abraham nti va mu kikira kiri mu ssula ya 12 olunyiro olusooka va mu nsi ye wamwe ogende mu nsi gye ndikulaga yamwawula ku kitaawe Teera kyemmanyi kitaawe naye yagamba omwana agamba kinti Katonda amugambye kubanga okugamba nti eddoboozi ya Katonda liŋŋambye genda Abraham yakwatamu byonna bye yayina ne mukyala we ne batanaffe abalokole bwe tubeera bw'okkiriza Yesu Kristo si buli omuntu yagenda kutegeera ky'okkiriza si abula bakutegeera oluvannyuma ate olina kugendera ku byabwe webale nnyo ogendera ku kigambo webale nnyo kubanga naye tukkiriza tukulira mu famire nnyingi n'ogamba nayigirizibwa taata yambuliranga kino naye era bw'otandika amaka tojja gaddukanya taatawo nga bwe yagaddukanya buli omu obufumbo wa Katonda yalina engeri gy'abutambuzaamu osoosanga taatawo ng'ekyabanyweza mu bufumbo ne maama kyali kirala nnyo ng'ate naawe ekikunyweza ne mukyalawo mu bufumbo ate ensonga ndala osobola okusanga obufumbo nga bugamba nti mukazi wange twakwataganya mu bya bizinensi oyo naaga ate nze namutegeerera mu Katonda ng'omusingi gwabwe kuba yimiridde obufumbo bwa njawulo buddukanyiza ebintu bya njawulo naye nga kisiga nti Katonda yakola ki yabufuga kituufu so musumba Asuman oli musumba alina ekyaki oli musumba alina gye bakusumbira naawe webale nnyo bansumba naye ekyobusumba ng'omanyi nti ffe eddiini tetugisoma Katonda abula yatuukiriza olw'omwoyo omutukuvu kimpitiddwa nnyo ekyobusumba olw'enjiri embambula enjiri buli omu naakuyita musumba kikula Katonda aba amaze okikuwa tebasaa kukuyita kyatakuwadde mu kubuulira enjiri mpitiddwa musumba nange kye nayisobola kuba mbadde musiraamu eyakalokoka naye ate nsobola kulaba nnyambaza ekyobusumba nenkirekerayo ani akusumba sookera musumba Tom kanisa nsabye ne kati ndi sumba Tom Mugerwa
kati ndi ssumbe wa Pastor Vicky. Abaana bakanda tulungamizibwa mwoyo Katonda bagamba gende eno ng'ogenda otula wansi ng'owuliriza ekigambo. Pastor ani oyo? Amita Musumba Vicky. Victoria Kintu. Ali Sumba. Sumba kiri ludda. Kiri Buddo. Buddo la Bay Estate. Nzo batuyinzo bwine kyamanyiro ekomanyiyo mukulu kisubi. Buddo manyiyo na simanyi munyo. Manyi nnyo bitundu ebyo. Kale tweyanziza manyi kinkola bulungi okubeera n'omuntu nga nsooso mutegeera ate nga n'oyo atulaba akutegedde awo ne tutambula bulungi. Bwe walabye emboozi yaffe n'omukyalo oli yali ani erinnya ndyerabidde namu naye omukyalo oyo eyayogera eby'omwoyo ng'ayogera ku kyaki emu ne ku musumba omu ebimu ye ku byalowooza nti kyaki tekyali kyaki fakiti yagamba nti eryo sabokati ye bw'atyo mu ndaba eyiye era naye yagamba byange nganze bwe nkiraba byakutteko bitya eby'omwoyo ebyo bye yayogedde eby'omwoyo ensonga yasookedde kuba wenalaba abaana be bali bakomentinga wansi nga bamutwalira ddala okuba omulalu kubanga ayogedde nti Katonda ayogera basinga beebuuzanga bingi awo ayogera atya ebiki byayogera mbu Katonda era ayogera babakanya kiri eri nti Katonda ayogera ng'ate ffe abategeddeko nti Katonda ayogera kale oba weetaaga amazima ago jjoga kati nti kituufu Katonda ayogera yayogera mu ndagaano enkadde ne mu ndagaano empya ayogera ekigambo kino ekyajjira nga bannabbi Yeremiya nnabbi Yobu ekijjira nnabbi Ezeekeri kyekigambo ekyayambala omubiri Yokaana Sulemu olunyolo 14 nti ekigambo ne kyambala omubiri ne kifuuko ne kyambala omubiri ne kijjako gye tuli kankusomera ekyawandiikibwa kimu ndowooza nsobole okutambulira awo okisanga mu Yobu essula 33 Katonda ayogera atyo n'omusajja yali nnabbi wa Katonda muweereza wa Mukama yayogera ebigambo bino nja kukosa ssimu kubanga etwanguwa amangu naku zino Bayibuli tugitambuliza ku ssimu tebikyali Yobu 33 olunyolo kulabika ku nyolo 14 nti kuba Katonda ayogera omulundi gumu weewaawo emirundi ebiri abantu ne bankubadde nga tebassaayo mwoyo mu kirooto mu kwolesebwa okw'omukiro otulo otungi bwe tukwata abantu nga babongota ku bitanda mukulu kisubi kansooka ennyonnyola ndowooza nzikiriza naawe oloota ebutereevu era ewe bakati tukkiriza kati nja kugambayo ekintu kimu kuwa ekyokulabirako nti olina omubiri ssaawa 12 obeera otambulira mu mubiri abantu osaana kulaba muzimu si kyo olaba balamu oyina essaawa 12 mu kibiri era oyina essaawa 12 nga weebase si kyo kati kitegeeza omwoyo wo ono gw'owulira tugeze sigamba tugeze abula ng'owulire bagamba nti enfuufu edde mu nfuufu omwoyo gudde eri yagugaba olaba bawogera nnyo ku mwoyo nga basabira omufu tokiwulira nnyo ab'enzikiriza singa basabira omufu nti omubiri gudde mu nfuufu omwoyo gudde eri yagugaba kati nga bwe ngambye nti olina essaawa 12 mu kibiri olina n'essaawa 12 mu nsi y'omwoyo nga weebase eyo Katonda muntu yenna ali ku level yo tugeze kankankwe ekyokulabirako kimu twalo level abasumba gye batuukako nga yasobola okuwulira eddoboozi ng'ayimiridde kyemugamba abasumba balimba asobola okuwulira eddoboozi nga n'amugamba ekintu n'akiwulira kati gwa faba ababa bakalokoka kanetwayire kale mu ekyo ekiti nti ababa bakalokoka level gye basookerako okuwulira Katonda ya mu birooto kubanga engeri gy'otawuka nga oyinza obutategeera na ddoboozi lyagamba akugumiikiriza nga weebase naye ate naye era ayogerera mu ngero ati agambye Katonda ayogera omulundi gumu so ekyawandiikibwa kigambo kankikuddemu nkisomere bulungi kyoliko bulijjo nange njogera ne Katonda weebale nnyo nti ngenda kwawulirawo ne sitaani ayogererayo si Katonda yekka n'emyoyo egy'obubi nagyo gyogererayo si Katonda yekka kubanga Katonda ayogera omulundi gumu weewaawo emirundi ebiri abantu newankubadde nga tebassaayo mwoyo kasigeeza Katonda yaani ayogera ate agambye abantu tebassaayo mwoyo ayogera omulundi gumu weewaawo emirundi ebiri nti abantu newankubadde nga temussaayo mwoyo Katonda afafaana atya gwe bagamba ayogera omulundi gumu Yokaana 4 essula 24 Yokaana 4 olunyolo 24 Bayibuli egamba nti Katonda gwe mwoyo n'abamusinza kibagwanidde omusinziriza mu mwoyo owulidde nti Katonda mwoyo n'abamusinza kibagwanidde omusinziza tusinza tutya Katonda nga yetulimi tusinza tutya omwoyo nga yetulimi oyo just ngenda ku ebyandikwa bitono nnyo tusobole okuddayo ku nsonga gye tugenda kyenjagala kusooka okwogerako
Katonda ayogera atya bamubuuziza ebibuuzo bingi mulalu mu Katonda ayogera bebeefuula mbu bawuliriza Katonda baba balokole bayaayi ne ŋŋamba kanjogere ku kyemmanyiko nti kituufu Katonda ayogera. Genesis lwe lubereberye essuula emu okuva ku linnya olwa 26 wano ngenda kwogera ku Katonda ng'amaze okutonda byonna ebyali birabibwako yatuusa n'ateesa kubanga ffe tukkiriza Katonda ali mu busatu Katonda Taata Omwana n'Omwoyo Omutukuvu naye nga bonna bali omu. Kati yatuula ne banne abasatu abo n'ayogera ebigambo byonna n'agamba nti Katonda n'ayogera nti tukole omuntu mu ngeri yaffe okiwulira mu kifaananyi kyaffe bafugenga eby'omu nnyanja n'ebibuuka waggulu n'ente n'ensi yonna na buli kyewalula mbu tukole omuntu mu kifaananyi kyaffe. Imagine yagambye mwoyo Bible yage Katonda mwoyo kyokka ate omwoyo gugamba tukole omuntu mu kifaananyi kyaffe okiwulira kitegeeza naffe tuli mwoyo webale nnyo nsooseeyo. Kati bwe yamala okukola omwoyo guno ogwaffe gwebuuza aguteeka atya mu kibiri. Genesis essuula 2 olinnya olw'omusanvu we yabumbira ekibiri nti Mukama Katonda n'abumba omuntu mu nfuufu y'ensi. Kyekiri kye ngambye nti enfuufu edde mu nfuufu omwoyo gudde era yagamba kati ffe abalokole omuntu kati atannaba kulokoka okyali mu kibiri wabula bw'olokoka ozaalibwa butaate mu mwoyo kubanga bajjajjaffe wandiise federal headship waffe Adamu yayonoona Katonda omuntu yandoza kusoma ku byandiko ebyo kyemmanyi wali okiwuliddeko nti yagoba Adamu ne Eva mu lusuku n'azza malayika 1000 kati twasese okuva mu kifaananyi kya Katonda kati okutukomyawo yalina kuwaayo omwana w'omuyekka tukomewo tuzaalibwe buto naye ku guno omulundi gwokka twazaalibwa mu mwoyo yenjawulo yokka eriwo nti tuzaalibwa mu mwoyo kiraba balokole tweyita abaana tugamba tuli baana ba Katonda Bible tugamba tuli baana be ffe tukyali baddu gye nali muddu ti omuddu wa gundi kati ndi mwana yenjawulo yokka eriwo okitegeera kati nkoma wano nkulaze nti yabumba ekibiri kiri kyenkulaze nti ekibiri kirina essaawa 12 emisana wano ng'otambula naye n'ekiro oba n'essaawa 12 era weebase ne bwe weebaka ku 6 obadde okimanyi nti essaawa ezo ozicompensating era wakiri ozuuka mu 5 ez'emisana era oba mukoowunnyo n'oba kale onyigiriza nnyo n'ogamba ekiro neebase 7 era olina okunyigiriza obulamu bwo olina ogenda kwesanga omubiri gwo gwewaddeesa wakiri ojja sumagira ku mulimu gujja kubanja gutuukirize ziri essaawa kati naffe awo wajja n'ayogera naffe naye n'emizimu ne sitaani ayogera mu birooto Katonda ayogererayo nejjuka ne Lusifa mwoyo wano yawula otya kubanga tuba twebase webale nnyo tuba mu birooto bye tuyise omwoyo webale nnyo kati nkugambye Katonda engeri gy'ali omwoyo tayogera mu birooto ajja n'akuwa message ya Katonda yagambye njogera omulundi gumu wayo emirundi 2 nene sitaani ayogererayo kati nawe nakusikategedde nti njogera omulundi gumu weewaawo emirundi 2 kitegeeza ki A'udhu billahi minash shaitani rajim bismillahir rahmanir rahim assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Nze Haji Kaboggoza omusomi w'edduwa ntereeza ensonga z'amaka ebyenfuna n'endwadde ezitategeerekeka. Haji Kaboggoza omusomi w'edduwa nsiŋŋaanibwa Ekitigoma ku Lwejjinja. Bw'obanga otuuse Ekitigoma mu ttawuni ku stage osobola okuba ku nnamba z'essimu ezo z'olaba zitambula. Gwe wenna ali ewala oyinza okuyita ku mukutu gwaffe ogwa WhatsApp ku layini eyo eya MTN obudde bwonna mbeerako. Kyangu nnyo kati kankakako ekyokulabirako kimu. Omukazi oli yayogera omukyala eyali wano yaga Katonda yampa message nga ndabula togendeyo omusajja ali mu nnyanja teyassaayo mwoyo omuki bayita obutassaayo ng'olugike batugamba nga mu kirasi banne museeyo omwoyo tebagamba nga mubiri bakimanyi omubiri gubuguka naye nga musomesa gassaayo omwoyo omwoyo wossa ku kintu kyonna kyonna ofokasinga nnyo kayine Katonda agamba temussaayo mwoyo yamuwa message eyasooka omanyi nti yazzeemu n'agamba n'agiddamu n'addamu yanaŋŋamba togendayo gyegyo emirundi 2 akuwa message esooka n'ogaana ogiwuliriza n'akwongera ey'okubiri bw'ogaana nga waasirika naye aba ayogedde kati gwe bw'ogwambuzi n'ogamba nenzi bannange ensi enfuukidde naye nga yayogera yakulabula yagamba mbalabula buli lunaku nekyogenda otutuukibwako wiiki ejja simanyi oba tutonfuna bulungi nekyogenda okutuukibwako wiiki ejja aba yakulabudde kyeyagamba njogera emirundi 2 kati nkoma wano wembadde kati nkulaze nti mu ndagaano enkadde agambye ayogera nakatukkiriza ayogera naye kati mu nnaku zino oli yeebuuza Katonda ayogera atya
bwe twogera ku ndagaano empya waliwo enjawulo kubanga era ojja kugamba nti bweyayogeranga era bw'ayogera kituufu kati ennaku zino ayogerera mu mwana ye Yesu Kristo. Kiri mu Bebulaniya essuula esooka. Kankusomerewo essuula esooka. Bebulaniya essuula esooka. Abebulaniya essuula esooka kuva ku linnya olusooka. Katonda edda bweyayogeranga mu bitundu bingi mu ngeri nnyingi eri bajjajjaffe mu bannabbi. Mu nnaku zino ez'oluvannyuma ayogera naffe mu mwana gwe yassaawo okuba omusika wa byonna gwe yatonza byonna. Kigambo oli gwe nagambye abantu buli omu gwe yawulira nagamba kigambo n'ayogera najjira Abrahamu kigambo najjira Ezeekeri yayambala omubiri mu Yokaana essuula emu Bayibuli weeyogerera. Kati mu nnaku zino yayogera na buli muntu. Kati ensonga kizibu nnyo okutegeera message. So kati Katonda ayogerera ayita mu mwana. Ayogerera mu mwana. Yes. Kubanga omwana kye kigambo kankusomerewo kiyinza okukonfusinga nkusomerewokko osobola okunfuna obulungi ninga ategeera olinga agezaako nti ffe kati takyayogerera mu ffe webale nnyo ayogerera mu mwana ninga bwempulira nedda kati kansobola kusomera wano okitegeere bulungi ku bibere waliwo kigambo kigambo n'aba ewali Katonda kigambo n'aba Katonda oyo yaliwo ku lubebere ewali Katonda ebintu byonna byakolebwa ye olunnyo lw'14 kigambo n'afuuka omubiri n'abeerako gye tuli ekyoka kye kibuzaabuza abantu Katonda n'afuuka kuba Katonda yagambye Katonda gwe mwoyo yakusomedde ekyandi Katonda gwe mwoyo kati yali mu mwoyo ekigambo kyali mwoyo kye kyayambala omubiri kati agee mu nnaku zino ayogerera mu mwana omwana still kye kigambo kuba mugulu waliyo basatu abajulira Katonda taata omwana n'omwoyo omutukuvu omwana kye kigambo kino kitukutte kati yesinzija nkulaze nti Katonda ayogerera mu birooto naye takomye mu birooto byokka ayogerera mu basumba kyekimuloko kyekinoonyesa abasumba olina agamba nti abuddwa ng'ebirooto tabisaba bitegeera naga ate kati kanoonye ku musumba okitegeera Katonda ayogerera atya mu basumba weebale nnyo Katonda nagambye mwoyo kubanga ffenna mu ggulu eyo batugamba nti tujja kubanga twenkana amiina era oli alowooza nti omusumba ali ku nsi nange ali ku nsi era Katonda atulaba kyekimu lwaki ayogerera musumba nze tanjogereramu so ayogerera atya musumba kati njankweka ebyokulabirako bitono nnyo mukulu Kisubi nga bwe nkugambye nze nyina we nali nga ntambula bubi nga sinnamanya Katonda ng'ayogera ne byayogera nga sibitegeera okitegeera Mukama bwe yampa ekisa ekirokoka ne mutegeera kati nsobola okumanya message zampa kitegeeza waliwo enjawulo y'omuntu alokose n'ategeera Katonda omutuufu n'enjawulo y'omuntu atanaba kulokoka kansongeko kino ekyandiko mubibandikwa bijja nnyo omuntu ate mba nyina okikuwa Bakolinse ekisooka era bye biragira ddala nti ekintu Bakolinse ekisooka essuula 2 okuva ku lunnyo lw'14 Bayibuli eyogera bweti nti naye omuntu w'omukka obukka omuntu w'omukka obukka Bayibuli kyegezaako tegeeza nti gwassa obusi omuntu w'omukka obukka takkiriza bya mwoyo gwa Katonda nagambye omwoyo owuliriza nnyo ekintu ky'omwoyo takkiriza bintu bya mwoyo gwa Katonda kubanga bya busirusiru gy'ali era tayinza kubitegeera kubanga bikeberebwa ba mwoyo kati nga tonda bakulokoka ebyabalokolo birabanga byabalalu oyino baga Katonda yaŋŋambye ekintu ogamba bula abalokole bannange balimba Omusumba n'aveina abaako kyayogera baga naye omuwulidde Omusumba bw'agambye era yagadde kubajjamu ssente atuyita basiru naye ng'agambye Katonda ŋŋambye kati kyeni mukulaga nti omuntu alokosa n'atandika okwetukuza kwe kuliwa n'ogamba ndeka ekibi nakyo kansobe ngenda nkomi wano ngenda kudda yes omuyoga nga tewali tabboga kankuwuliriza byonna obimpe nze mpuliriza njagala nnyo okuwuliriza Yeremiya essuula 4 olunnyo lw'14 Bayibuli egamba bweti ayi Yerusaalemi naaza omutima gwo guggwemu obubi olyoka olokoke ebirowoozo ebi birituusawo okubeera mu ndaayo kakitegeeza nga tonnaba kutereeza mwoyo gwo tonnaba kutereeza mutima gwo gwe nga gw'omuntu tonnaba kutegeera Katonda gambye okulokoka uli nnyo abantu bangi bakyogera nnyo n'obulya n'omwenzikiriza ngagamba nze nalokoka mu mutima oba okiwulira nnyo ekintu ekyo nalokoka mu mutima bakyogera nnyo
kati yagambye naazo omutima gwo mutima naye sinnagenda webale nnyo naye nze naloka mu mutima era nga baki bakikosa nnyo naye yagambye in fact agandi mulokole mu mutima webale nnyo yagambye naazo nawe otera okyogera nange ndi mulokole mu mutima tinaazo omutima gwo gugwemu obubi olyoka oloke mukukisubi nagambye omutima eno nsi nnamba olanya abantu bagamba nti gobeera omutima gwo kyegugamba naye tebandika bamanya otugamba nti omutima mulimba katonda affe gwe twogerako nga bwe nagambya mwoyo anoonya omutima gwo n'omulaba sitaani gwe tumega naye anoonya omutima gwo fo nnyo abensinga bagamba nti gundi kyankoze ayina akasajja ku mutima okimanyi nga bakyogera nnyo gundi ayina tukitwala ng'ekyo omuntu ayogedde obwogezi kituufu omutima we guba nga agufuga mubi byofulumye bweru bibeera bibi omutima katonda bwagutuulamu byofulumye bweru bibeera birungi nkulaze nti agambye naaza omutima gwo kansenkwe kino oyinza okugamba ate katonda atuula atya mu mutima byonna ebyandiikwa weebiri kansenkwe kino ekyawandiikibwa Proverbs essula 23 olunya olwa 26 omuntu ogera ku kigambo gwe nagambye Yesu nga yagayogera ebigambo bino agamba mwana wange mpa omutima gwo n'amaaso gasanyukira amakubo gange owulire bagambye mpa omutima gwo then mu Revelation essula 3 olunya olwa 21 olunya olwa 2 laba nyimiridde ku luggi neeyanjula omuntu yenna bw'awulira eddoboozi lyange naggulawo oluggi nange naayingira kino kuyabala okulenga tugamba kkiriza Yesu ajje mu mutima gwo kino kyali mu kugamba mpomu ayagala mutima gwo kubanga nga tonnaba kuloka tonnamumanya ayina omutima gwo patili sitaani ensonga kyangu nnyo mu kisibi omuntu okubeera ano nga omutima gwo ayina omuntu tugeze n'osanga omuntu ng'atudde bw'ati naye ng'ayina ebirowoozo byalowooza binenge ebirowoozo ebisa ebisinga bibeera bya butemu ng'ayina nga yamukola ekintu akyagaanye omusonyiwa obanga waatudde awo wennyini ayina amakubo gatamu naye nga si ga butuuki obanga ne byalowooza si bya bwakatonda omutima gwe gujjudde mubi twogera ku Lusifa kati bw'ojjuza katonda ensi ey'omwoyo ekyuka kyagamba mpa omutima gwo nagambye omutima nsi nnamba kitegeeza atuula mu mutima yatambuza omubiri gwo kyonna ky'oba ogenda ogobeera era kisobola kugamba amakubo gali abiri ekkubo erya sitaani n'ekkubo erya katonda kaakati omanyi Musumba nti ebyawandiika olina bingi twogera kino noddako kino onansonyiwa akati njagala okuzzaayo kubanga wabadde otuuse ng'ogamba nti Katonda ayogerera mu basumba nga njagala okumanya bw'aboogereramu kuba n'abamu bafere ffe mu tugamba nti Katonda ayogerera mu basumba abamu bye bakola abamu ffe abali eno abatannalokoka obeera onambuulira oli nagamba gula empeta okole bwoti gula ebizigo bibino ogende weesiige muleete kino waliwo ebintuntu ebikolebwa ffe ne tugamba nti Musumba naye alabika then wagambye nti ne sitaani atwogereramu nako njagala nkategeeraako sitaani ayogerera atya mu nze okwawukana ku Katonda kubanga nfuna nti ekirooto ne ŋŋamba nti kino kya Katonda nti kino kya Katonda kino kya sitaani njagala ntandikire ku musumba oyo Katonda amwogereramu atya amiina kati nga bwe nkugaye Katonda owulidde Yesu owulidde ng'agamba mpa omutima gwo kitegeeza omuntu yenna bw'alokka kati kankuwa ekizampo y'abasumba kubanga nja kugamba abasumba tulina abasumba bangi bataata baffe ab'omwoyo era be tukkiriza nti batambudde ne Katonda omuntu yenna bw'atambula ne Katonda kitegeeza kwetukuza si kumwogerako bwogezi ng'ate byokola mabega bibi Bayibuli kyetugamba nti muli bategeerera ku bibala byabwe omuntu omulungi osobola omwawula Yesu waliwo abeekweka tosaana kumutegeera neera Katonda nagambye ayogera naffe mu birooto ng'omukyala oli bwe yafuna ekyoto nga namugamba togendayo era sokulabula gwo batotegedde butegeezi okitegeera ne tuyina abasajja n'abakazi abaweereza Katonda mu nsi muno ng'era batambuli naye nga bakoze sijja kugamba nti kuba Bayibuli tugamba teriyo omutuukirivu ku nsi tosobola kutuukirira n'oggwayo wenna naye ate okutambula ne Katonda buli lunaku akutuukiriza kiba kisabikana kwabeera akutuukiriza mukulu kisubi okwejjamu emize gyonna emikyafu gy'okuze nagyo okuva obuto n'ogamba baffe tugeze ne bagamba omwana ayina emputu nga kojjaawe oyo omwana yamalayo kitaawe omwana wezivaako alwana ebina Katonda ajja abituwozaamu osobole okumufaanana kubanga okudda mu kifaananyi kye yatonderamu kitegeeza ekyanduka kitugamba nti mubeere batuukirivu nga kitammwe ali mu ggulu omuntu ayinza obuuza omuntu asobola otuukirira nga Katonda nagati kiseba Katonda mutuukirivu naye agambye kubanga yagamba ali mu Genesis
katukole omuntu mu kifaananyi kyaffe kitegeeza yakolera mu butuukirivu bwe wabula waseeseetuka okitegeera kati mu lugendo lw'okulokoka kuno tuddayo kufaanana Katonda kati omusumba yenna gwe bagamba nti oyo muweereza wa Mukama eggulu limusuubira n'abantu bonna kyensonga lwaki n'abantu abagenze mu bannabbi b'obulimba agenda alowooza ngenze ku kituufu ye olw'obutabulya Katonda ng'ekyayogedde ne agenda ye muli asuubira nti buli musumba alina kuba muweereza wa Mukama ng'alinga ndowooza Yesu kuba Bayibuli etugamba mutambule nga Mukama waffe bwe yakola ki bwe yatambula yes kati nkulaga kino ky'obadde ombuuza Katonda ayogera atya omusumba bw'atambula ne Katonda kyenne kye nagambye afuna message okuva eri Katonda okitegeera nga bwe nkugamba nti nga bwe nagambye nti ffe obulokole tusoma busome wabula bw'oloka Katonda akuwa omwoyo omutukuvu atandika okukutambuliza mu magenda ge ate n'akyusa obulamu bwo n'okubanga buli aloka afuuka muweereza wa Mukama mu eriya yonna w'oli tekitegeeza nti buli alokosa agenda afuuka musumba oba nti agenda kuba n'ekkanisa yiye eyimiridde tulina obuweereza bungi osobola okuba omubulizi w'enjiri okitegeera osobola okuba Katonda akutaddewo okuyamba abantu kuyamba mawanga kusiga bintu bingi obuweereza bungi bugazi nnyo buli alokosa aba muweereza mu Katonda mu department gy'aba mutaddemu so Katonda ayogera atya musumba nkulaza omuntu bw'atambula obulungi ne Katonda atandika okuwulya eddoboozi lya Katonda mukulu kisubi nga bw'onaaba muzikirizo olina abaana ewaka tugeze omwana buli wabeera ng'akusaabusa bibintu nagamba taata mpa kino fiizi yaweddewo naye nga tawuliriza ki ky'omugamba oba nti njoleza ku mmotoka yange oba njoleza kale nkubira ku ngatto zange eddagala naawe otandika okwebuuza nono omwana tetulina relationship ntuufu ya mwana taata oba mukyala w'ewaka kayine Katonda affe abantu bangi basaba na buli kanaku basaba ne si buli omu gw'obuuza Katonda yayogedde kyeyagamba Katonda w'omusaba akola bukozi nedda naye ayogera emizimu we giba gyogera Katonda yatata tasobola kubanga ayina omumwa kitegeeza ayogera kati nagambye lwakuba nti mutuukirivu kitegeeza ayogera n'abatuukirivu ayogera n'abalwa abayogera n'abagezezzaako ayogera n'abo abalwana okumufaanana naye sikireeta obubi buli muntu Katonda amuwa message naye olaba nti oba tonnatuukirira mu mwoyo oyinza obutategeera message gyakugambye kati kyo atugamba tugezaako okutukula tugezaako okwetereza ne Katonda twongere okunywera mu ddoboozi lye n'okumuwulira kati abasumba abatambule ne Katonda bawulira eddoboozi lye era bategeera kyayogera then omuntu era yandiyagadde omanyi njagala tubeere kiriya abantu baffe abo babeere nga bagoberera bulungi then omuntu ayinza nze nganzi nyinza kwogera ntya ne Katonda oba ayinza kunjogere mpozi ogambye nina kusooka kubanga ngoberera Katonda nina okukkiriza sitaani njagala tugende ku sitaani yayogera atya naffe sitaani ayogera mu bintu bingi ne kaakano ssaawa zino kwisi tuyinza okutuula wano nze naawe n'obaako ekigambo kyonna kyonnyumiza tugeze kyobadde oyitamu nenkuwa amagezi nti omanyi omusajja oyo mulumba omukube Lucifer yaba ayogedde naye singa njogera naawe n'oŋŋamba sonyiwa Katonda aba ayogedde sitaani Katonda bw'ayogerera muffe n'obaako ky'oŋŋamba ky'oyitamu nenkuwabula mu mpabula entuufu ogamba nfunye okuwabula okutuufu naye singa nkugamba kola kino oba kankulagireko eri omuganga obeeko ky'omukola sitaani yaba ayogera kati ne mu birooto byaffe naye omuntu asoveyo n'agamba omukazi oyo namuloose nga nkola kino kirabika mulabe wange abamu n'akyayira ddala omuntu agamba naye nga tategedde kiki kubanga sitaani mulimba Bayibuli etugamba sitaani ye taata w'abalimba mulimba naturally okitegeera kati kyangu nnyo sitaani okubanga yayogera naawe gwe n'ogamba kubanga kati mukisubika nkweya ekizampa emu nti tumegaana mulabe sitaani fe abaloke tukkiriza olutalo lwe tulimu ate n'ensi yonna abantu bonna kulwanyisa sitaani tumegaana sitaani buli kyolengana bino byonna ebigoloka mu kkanisa ne bagamba tufutu abasumba bannabbi b'obulimba bakoze bino byonna yena fe tukkiriza mulabe sitaani byonna yabikola olutalo lwe tulimu yaleka kitugamba nti tumegaana mbiina musaayi wabula n'emyoyo egy'obubi egifuga ensi eno mu bifo ebya waggulu kubanga Lucifer bwe yali asuulibwa ku nsiko teyaweebwa mubiri mwoyo akyali mu bwa mwoyo ensonga kyangu nnyo omuntu ogenda tugeze omuntu bagenze mu ssabo emizimu yali bakkiriza gye bagamba egituula ku mitwe myoyo ne bagamba mwoyo atudde ku mutwe ayogera mwoyo togulabako oli naazi gyonna myoyo teyaweebwa mubiri bamweyana muliko webale nnyo nga bwe ngambye ne Katonda omwoyo ogw'obulungi
ate sitaani gwe mwoyo ogw'obubi ensonga lwaki mu ssabo kyangu nnyo kubanga akuloga ettala agenda mu ssabo ate n'okuvumula olina kudda mu ssabo kati ffe ebyandikwa byatugamba nti omubbi tajja kubba wabula okutta n'okuzikiriza buli kirowoozo ekibi nti oba kya busungu oba kola kino ekitali mu kkubo ttuufu kulumya munno eryo eddoboozi lya sitaani buli kirowoozo ky'owuli ekibi n'agamba oli sisonyiwa nyina obusungu obukaawo bwonna bwolaba ku nsi saa zino obuliwo mulabe sitaani yaba abikola ne buli wowuli abakomyawo abantu eri Katonda tusonyiwe kyekyeta abantu okunoonya abasumba naye nga bewangaye nti bangi ate bagenze mu basumba ne bawabirayo tugeze ate ne basangayo ate sitaani ng'omukyala yagambye nali mu ssabo kituufu waliyo abasumba bayibuli eyogera ku bannabbi b'obulimba era batulimu ng'oli si muweereza wa Mukabula ng'aweereza mulabe era bawabizza abantu bangi okitegeera n'eggulu ligambye Katonda waffe ayogera era atuwabulira mu nsi y'omwoyo ayogera naffe mu birooto kye nakusobedde nti Katonda ayogera omulundi gumu wewaawo emirundi ebiri abantu newankubadde nga tebasaayo omwoyo atulaba omulungi olunaku olwaleero tuli mu nsonga ya mwoyo ndowooza owulira ebintu bya mwoyo era nga Musumba Asuman Musisi tuli nayo wano okwongera okutulambululira naddala ku nsonga ezo ffe abakyali eno mu byensi okwongera okubimanya kubanga abasinga bavaayo ne boogera ng'omukyalo oli bweyayogera ddala abasinga bagamba oyo alabika aliko ekikyamu alabika mulalu bye bigambo by'osooka okuwulira awo va ku musumba waffe naye ng'okkiriza nti ddala abasumba abafere gye bali kituufu nye sitaani waba waali njagala okubuuzaako omufere tasobola kubulawo kubuuza ebiseera ebimu era abamu lwaki osanga tukyalemeddwa n'okudda eyo nti batugamba amaloboozi gano agoogerwa mu kyaki ennimi ez'enjawulo ezo nti mwoyo abasse naye omuntu ayinza okwebuuza ye bantu balina ebyo ebintu bye tutategeera bye basabira mu kyaki olina kugamba nti ezo nnimi ez'enjawulo mwoyo abasse nze nganze nkitwala nti bufere so simanyi naye n'endiga zonna kati bwe bamugamba nti mwesabire buli omu asabe kyayagala endiga nazo zitandikira watu nerabidde n'ebigambo ebyo bye boogera kansoke kuwa ekyawandiikibwa kubanga teri kikolebwa balokole nga tekiri mu bayibuli kansoke kuwa ekyawandiikibwa kiri mu bakolinso bakolinso ekisooka essula 12 okuva ku nnya olusooka kale nno abooluganda ebyebirabo eby'omwoyo saagala mu butabitegeera Katonda affe alina ebirabo byatuwa bya mwoyo agaye ebyebirabo eby'omwoyo kanzike wano wansi nti ayogedde ku birabo eby'omwoyo yes naye waliwo enjawulo z'ebirabo naye omwoyo ali omu era waliwo enjawulo z'okuweereza naye Mukama waffe ali omu era waliwo enjawulo z'okukola naye Katonda waffe naye Katonda ali omu akola byonna naye buli muntu aweebwa okugabibwa kw'omwoyo okugasa kubanga omulala omwoyo amuweesa ekigambo eky'amagezi omulala aweebwa ekigambo eky'okutegeera ku bw'omwoyo omulala okukkiriza ku bw'omwoyo omulala ebirabo eby'okuwonyanga ku bw'omwoyo n'omulala okukolanga ebyamagero n'omulala okubuuliranga omulala okwawulanga emyoyo oli ayogedde emyoyo ayogedde ebirabo bingi ayogedde ebirabo bingi omwoyo byagaba mulimu okuwonya ebyamagezi mu ebyo byonna mwe muli n'ennimi bwe tusoma bayibuli abatume azina abatume Mukama waffe yabagamba bagende mu kisenge ekyawaggulu era omwoyo omutukuvu yabaka akoza mu kulabisa azake bayibuli beyogera egamba bakkibwako ennimi ez'omuliro ne batandula okwogera mu nnimi bayogera ennimi endala omuntu omulaza tasobola kutegeera kati ekyowulira mu kkanisa abantu bwasaba omuntu bwasaba agenda buziba yabanga avuddewo nandika okwogera ennimi none kino kankuwa ekyokulabira kubanga indako bwe sikwe kyakulabirako oyinza okugamba kyekiki ekyo nammwe mu nsi sitaani aboogeza ennimi
waliwo abayimbi aboyimba ebintu nga tosaba bitegeera pomini nga tosebigalatike ennimi za mulaba naye abazimuwadde oyo patwa nedda ssebo bali Jamaica nedda ssebo nammwe omulabe ezo slangs nammwe omulaba aboogeza ennimi nti ezo slangs ate bwogenda mu nsi ezimu babyogera nammwe omulaba aboogeza ennimi nzi ndimi kukulaga kino nti nti omwoyo omutukuvu atwogeza ennimi okwogera mu nnimi kintu kya buziba oba oyogera na Katonda. Musumba sandiganye nti ennimi ezo ziyinza okubaawo naye tosobola kuŋŋamba nti bw'oba mu kyaki nti buli omu yenna ennimi zimukkako ezo kuba oyinza okulaba abantu 3 nga buli omu alimu ebyo ne pasita yennyini liidi pasita byalimu babeera mu mwoyo. Lwaki osaba byotategeera? Lwaki oyogera byotategeera? Azimukulu Kisubi okujjako omuntu ng'afera naye buli muntu gw'owulira asaba mu nnimi abeera asaba aba ayogera na Katonda. Buli muntu gw'owulira asaba mu nnimi abeera ayogera na Katonda aba tasaaga. Njagala ombikkulira awantu awali ennimi zino kubanga batugamba nti ennimi ezo bwe zakkanga abantu bano baasobolanga okuvuunula ennimi ezo ezisse. Omuntu ono ayogedde ebintu bino tosobola mugamba abivuunule n'abikuwa. Lwaki kiri bwe kiti? Naye nga luli batugamba nti bwe zakkanga bwe zityo oli n'ayogera ebintu ebyo baasobolanga ozivuunula oli n'amanya nti kituufu mwoyo abadde omwoyo asse. Kati mbitegeerako ddala. Kiringa okunyumisa kati okusaba nti bwe mba nsabye Mukama wange tuyambe, Mukama tuyambe tukole bwe tuti ng'oli agattawo. Kati tubanga bali mu kunyumisa obunyumisa kati. Waliwo ddala kankwe ekyawandiikibwa kirimba Kolinsi ekisooka essula 14 olunya olwokubiri kubanga ayogera olulimi tayogera eri bantu wabula Katonda kubanga si wali awulira naye omwoyo ayogera byama. Kyekyo mbadde nkugamba nti ayogera ennimi ezo z'owulira aba tayogera na bantu wabula aba ayogera na Katonda. Otegeza kutegera ekyawandiika nkikuddemu nkikusomere kubanga ayogera olulimi olulala lwe batotegeera tayogera eri bantu wabula Katonda kubanga si wali awulira naye omwoyo ayogera byama naye abuulira ayogera eri abantu ebizimba. Kati kankwe ekyokwe kino kyabatagezaako gamba nti ebizimba n'ebisanyusa ebigumya nti pasita aba ayimidde katuuti ng'abuulira tasobola kwogera nnimi era abuulira mu limi lwe mutegeera wabula ebatuuka okusaba bagenda buziba kubanga nkusomedde ekyawandiika Mukama nyamba akikubikkulire mu mutima gwo agambye kubanga ayogera olulimi tayogera eri bantu. Owulira ayogera oli olulimi lw'otawulira tayogera eri bantu kuba ne tosaba bitegeera. Agambye tayogera eri bantu wabula Katonda kubanga si wali abulira mbu tewali awulira byayogera naye omwoyo ayogera byama. Mu mwoyo abeera ayogera byama. Kankuleka ekintu kimu mukulu Kisubi olabyeko omuntu n'otuulaawo ng'olina by'ofumiitirizaako nnyo nga munda mu gwe olina by'ofumiitirizaako n'ate ng'olina gw'onyumya tokyegendezaako olina gamba naye toli nange okifuna nnyo ekintu ekyo ng'onyumya naye naye nga mu butuufu toli naye. Kalinaffe betyetuba nti omuntu bw'annyikira mu mwoyo waliwo etusaba n'ovaawo n'otandika okwogera kubanga ennimi omulabe tasaana zitegeera. Kankwe ekyandikwa Mukama yeebale akimbikkulidde kino nkikubwa ni Mukama Yesu Kristo bajja ne bamubuuzaakoko lwaki oyogera mu ngero. Katonda alina ensonga lwaki yakyusa yassaawo ekintu ky'ennimi n'okwogerera mu ngero. Kankwe ekyawandiikibwa kino kubanga obali mugumiikiriza abasazeewo ogumiikiriza ebyawandiikibwa. Sirina buzibu nabyawandiikibwa yensonga lwaki nagambye nti nze nja kuba ndiga ebuuza ebibuuzo kituufu kuba ekyo Matayo 13 okuva ku lunya olusooka ku lunaku olwo Yesu n'afuluma mu nju n'atuula ku mabbali g'ennyanja ebibiina ebingi ne bimukuŋŋaanirako okusaabala n'asaabala mu lyato n'atuula ekibiina kyonna ne kiyimirira ku ttale n'ayogera nabo bingi mu ngero. Owulidde
tugenda yes ayogenda nayo bingi mu ngero sigenda kusomera ngerezo nenja azikenya kinjalo okutuusaako kubengero tuziwulira ne tuzivunula yes nayo manyi nti sibuli lugero nti waliwo engero nyinyi n'ogamba obana omuganda abadde ategeeza era noonoonya yes ngolwaki mukulu kisitu kyangu nnyo okusoma Bible batagitegeera ekyangu ekyo nenkuwa ekyawandikwa nekikulema okutegeera nena n'oluzungu lwendaba mu Bible yomo n'eŋŋambo babe weebale nnyo kati ebyawandiikibwa ebyo makulu gaabyo geekwese buziba si buli akisoma nti akitegeeza wagamba tubakeme n'ebyawandiikibwa omusumba asobola okukisoma n'akuvuunya kikitegeeza kyokka n'akomawo wiiki ejja n'akisoma aye ne kyogera kirala okitegeera nti mulimu obuziba bungi kati n'ennimi ze twogera mbadde nkwa kyakolako n'ennimi omuntu z'aba ayogera Bayibuli egambye nti mu mwoyo abeera ayogera byama kati n'ekyawandiikibwa kibaamu ebyama ebyekwese kyandikwa kiri mu Deuteronomy 29:29 ebyekyama bya Mukama naye byatubikkulya byaffe n'abaana kati omusumba aba akubuulira wano ayagala akusomesa otegeere naye bw'agenda mu kusaba avaawo asobola okusaba n'agenda buziba kyagambye n'ateeka kwogera byamanga tukyasobola kubitegeera naye ono yabadde akusomesa kyensonga ki babagamba banne musabe Katonda abawe ekirabo ekyokwogera ennimi nti oba oyogera byama na Katonda manyi tonnanfuna. A'udhu billahi minash shaitani rrajim. Bismillahir rahmanir rahim. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Nze Haji Kaboggoza omusomi w'edduwa ntereeza ensonga z'amaka ebyenfuna n'endwadde ezitategeerekeka. Haji Kaboggoza omusomi w'edduwa nsiŋŋaanibwa Ekitigoma ku Lwejjinja. Bw'obanga otuuse Ekitigoma mu ttawuni ku siteegi osobola okuba ku nnamba z'essimu ezo z'olaba zitambula. Gwe wenna ali ewala oyinza okuyita ku mukutu gwaffe ogwa WhatsApp ku layini eyo eya MTN obudde bwonna mbeerako. Tonnaba kunfuna nange nkulaba nedda nange nkirowoozaako kulowooza kati oli olunya olw'ekkumi omanyi lwaki nkirowoozaako nti ennimi ezo ezijja owuliranga omusumba bw'aba byayogera n'endiga ze byogera lwaki tebitera nedda mukulu kisubi owuliriza bubi buli omu omwoyo amuwa lulimi lulwe lwabuzibu agenda owulirize bulungi tebakoppa musumba tebakoppa musumba kituufu sabira tebakoppa musumba yes kati mbadde ndi mukusomera kino kulaga kino nti abayigiriza weyayogera nabo bingi mu ngero abayigiriza bajja yende kansonyi nti abayigiriza ne bajja ne bamugamba nti kiki ekikwogeza nabo mu ngero kubanga tebabitegeera nga byabagamba naddamu n'abagamba nti mwe muweereddwa okumanya ebigambo ebyekyama okiwulira eby'obwakabaka obw'omu ggulu naye bo tebaweereddwa kyenayi kye nagambye nti oba tonnalokoka olina byotasobola kutegeera mutegeera watonalokoka otegeerako katono ojja kusanga omuntu nga yakolanga divinity mu bulamu bwe bwonna ng'asoma naye nga tasobola kuvunula kyawandiikibwa naye nga wali ku pepa yakulaminga nga nagera n'ateekawo naye nga bw'omuwa Bayibuli n'omugamba nsomeramu ng'ebowa neyeebaka n'okwebaka kyokka ate bw'ogiwa omulokole agisoma n'amalako n'essaawa 8 ng'ate buli kyasoma kitu Mukama akimutuuza mu mutima aye nekyogera eri obulamu bwe okitegeera kati naye agambye nti mwe muweereddwa okumanya ebigambo ebyekyama eby'obwakabaka obw'omu ggulu naye bo tebaweereddwa kubanga buli alina aliweebwa era alisukwe ene nze mbadde njala okuwa nti mwe muweereddwa okumanya ebyama kaki kyengambye nti mu mwoyo oli abadde ayogera ennimi ayogera byama kali nno lwabba nti ekyandiko ekimu kinziruseeko naye olw'ekyandiko ate ekigamba nti mu kkanisa mulimu n'abavuunula ennimi kali kyogambye nti tetuzitegeera mu kkanisa no mwebali mu kkanisa kyenage Katonda agaba ebirabo byanjawulo mu kkanisa mulimu era abavuunula ennimi yes mu kkanisa mulimu abavuunula ennimi nyina mbadde njagala okujjako aboogera Olulatini wano ne batuvuunulira mu Luganda mu Luzungu kati kankwe kino ekyandikwa mukulu kisitu kiri mu Deuteronomy essula 29 olunya olwa 29 Bayibuli egamba bweti nti ebyekyama biba bya Mukama Katonda waffe naye byabikkula biba byaffe era by'abaana baffe emirembe gyonna tulyoke tukolenga ebigambo byonna eby'omu mateeka gano kiki kyenkugambye kyomusumba bw'ayimirira katuuti okubuulira buli omu ategeera kyayogera
kuba katonda ekyo ava inaga mukama yaŋŋambye najja nandiko bagamba mukama alina message yamwe naga giwa abaana bange nanako gibawa okitegeera naye ate bwe tutuuka okusaba owulira nnyo abantu nga basooka ne basala ne maana ne badda mu nnimi kati awo ayogera na katonda byakyama n'omulaba aleme bitega ensonga waki nkugambye atannaba kulokoka osobola ofuna ekirooto notakitegeera omukyere wano nagamba se mukama kale yandabula saategeera n'ogamba ate mulalu naye nga mukama yamulabula okitegeera oba ekintu ekyo kyenkugambye kikyali kye nakuwadde nti nti eby'omwoyo tebisobola kutegeera abantu ba mubiri wabula bikeberebwa ba mwoyo omwoyo aba asobola okukitegeera kyekitubuuliza enjiri buli muntu afuna omukisa ogulokoka okutegeera katonda okitegeera enjiri nyingi Asuman tetusobola gimalayo olunaku olwaleero naye gwenga omusumba okkiriza nti n'ebyamagero bikyaliwo kituufu bikolebwa okkiriza nti abasumba baffe bawonya abalema kituufu bawonya okkiriza nti bawonya siriimu byonna biwona wangi byonna biwona obe musumba mufere naawe waliwo ekirema katonda kankikubuuze katonda talina kimulema kati kambuuze katonda akozesa baani ku nsi kuno baweereza be bani bakozesa mbadde ngamba akozesa baweereza be sikyo fe yatuukako kino ekyandikwa yatuwa obuyinza okulinnya ku njaba na buli kimu n'okugoba emizimu mu bantu obulema nja kugamba ndwadde ya mwoyo olaba olina agamba mbadde nnyina wano ewampenyeza musumba yankutteko n'empona kyenagambye yawula kino jja kuŋŋamba nti bannabbi ate bino bye tulengera mu kkanisa nti ate bafeekinga obujulizi sinakugambye sitaani waali era bannabbi b'obulimba bakola ki weebali naate nkugambye n'ekkanisa entuufu weeziri